Abantu 6 bakwatiddwa poliisi e Kawempe mu bikwekweto eby'okufuuza ababbi ba pikipiki abeeyongedde mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo nga bano bazze batuusa n'ebisago ku bannannyini ppiki wamu n'abamu okubatta. Abakwate basangiddwa mu bitundu by'e Lugoba nga kuliko Mayanja Godfrey, Charles Mukunda, Asimwe Brian, Katongole Rigani, Tamale Vincent ne Kayemba Elvis, songa baliko abantu abalala bwadde bakolagana okubba pikipiki z'abantu be balonkomye nga kati bano nabo bawenjezebwa. Abakwatiddwa poliisi yasoose kutemezebwako batuuze nga yasoose kukwata Mayanja Godfrey abadde yeeyita makanika, ono asangiddwa ne namba plate za pikipiki 2 okuli Eza 6M ne Eva 832 pa endabirwamu za pikipiki n'ebintu ebirala ebibbe. Godfrey Mayanja ono alagiridde poliisi ewa mukwano gwe Mukunda Charles asangiddwa ne pikipiki gy'agambye nti yagibba ku mukama we, era waliwo obuumu obulondoola pikipiki obusangiddwa n'abakwate, enkofiira ez'abagoba ba pikipiki ne kalondo omulala mungi. Amyuka Ssekamo wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukowe Sigire akakasizza nti okuwenja ababbi ba pikipiki mu Kampala kukyagenda mu maaso nga waliwo omuvubuka eyeeyita mu Lugwala ali mu kuwenjezebwa ng'ono y'omu ku babbi ba pikipiki lukulwe poliisi ng'emaze ebbanga ng'emunoonya. Mu kusaala Eid al-Fitr ku kasozi Kibuli, abaddu ba Allah bakubiriziddwa basigale nga beeyisanga bwe babadde mu mwezi omutukuvu ogw'Alamanzaani olw'ekisibo kyabwe kiremu okubafa obusa. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Mwenda Mutebe II aweerezza obubaka obuyozaayoza Abayisiraamu okumalako omwezi guno, era ekibuli busomeddwa omumyuka asooka owa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Dr. Haji Twaha Kawase Kigongo. Twebaza Katonda asobozesezza abantu baffe mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa olwa Eid al-Fitr. Tusaba omutonzi abawe empeera eneetuganyula ffenna, kisobozese buli muntu okweyisa obulungi, okuyamba n'okusaasira abali mu bwetaavu. Okwenenya n'okusaasirigana byeyolekenga bulijjo mu bikola byammwe. Essaala zammwe zituuke ne ku bakulembeze baffe, bongere okwefumiitiriza buli kiseera ku bukulu bw'obukulembeze n'obuweereza bwe bavunaanyizibwako. Balina okumanya nti emirimu gye bakola gyetaaga ekisa n'okufaayo ku bulamu bw'abo abateesobola era abeetaaga obuyambi naddala mu by'obulamu, ebyenjigiriza n'okubeera we basula awalungi. Mwongere okusaba abantu baffe batuusibweko obuweereza obulungi obuleeta enkyukakyuka ezimba abantu baffe okubeera mu mbeera eyeeyagaza. Twegomba okulaba ng'amalwaliro gaffe naddala agali mu byalo nga galimu eddagala n'ebintu ebirala ebyetaagisa naddala mu kuzaala kw'abannakazadde b'eggwanga. Kinakuwaza okulaba nga tukyalina amasomero agatalina kaabuyonjo n'abayizi nga batuula ku ttaka. Bino byonna bikosa obulamu bw'abantu baffe n'okuzingamya omutindo gw'ebyenjigiriza. Ensula y'abantu baffe ekyali mbi naddala mu byalo ne mu nzigotta z'omu kibuga, ekyongera okuleeta endwadde mu bantu baffe. Bino byonna byetaaga essaala n'obukulembeze obulungi. Tubaagaliza essanyu nga mujaguza okutuuka ku Eid al-Fitr. Allah subhanahu wa ta'ala abakuume. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebe II Kabaka. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi avumiridde ebikolwa eby'omukwano ogw'ekifuulannenge n'agamba nti omulimu omunene ogw'okugoba omuze guno namuzisa gusigadde eri bannaddiini, abazadde n'abakulu b'amasomero kuba yo Paalamenti ogwayo yagumala etteeka eriwera bino n'eriisa. Twebaza Paalamenti ya Uganda olw'okuyisa etteeka erikugira abantu okukola obufumbo obw'ebikujjo. Omulimu gwa Paalamenti gwawedde naye omulimu omunene ennyo gusigadde eri abantu ba mirundi ng'esatu. Abasooka ife bannaddiini
okutegeeza abantu kiki balina okukola ku nsonga eyo. Tubabuulira ebigambo ebyo mubeere nga mubiwulira kuba mutuwuliriza. Ogwo mulimu gwaffe nga bannaddiini okutegeeza ensi nti ebitambula nga bikola n'amateeka ga Katonda etuli mayoga waabyo. Omulimu ogwokubiri gugenda eri abazadde abazaala abaana bammwe mwe mubazaala mwe mubalinako obuvunaanyizibwa. Akulembeddemu okusoma kutuba Sheikh Abdul Hafiz Musa wa Lusimbi asabye abasiraamu okusigala nga bakola emirimu emirungi gye babadde bakola mu kisiibo. Abange mwe abagraduatinze mu ssomero lya Allah subhanahu wa ta'ala lya Ramadan, inna mazima man yataallama ahdafa at-tadrib, omuntu amanyi ebigendererwa by'okutrainingibwa akimanyi anna athara at-tadrib yakunu ba'da intihai at-tadrib. Obuufu obulabikibwa ku muntu yenna busaana kubeera nga bumulabikako oluvannyuma lw'okuba nti amaze okuba nti afuluma okuva mu ttendekero eryo. Mbuuzaayoza abange mmwe abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam okuba nti mufulumye ne mugraduatinga okuva mu ssomero lya Allah subhanahu wa ta'ala lya Ramadan. Naye ate era mbakubiriza an tastamirru ala hadhihi al-akhlaq al-fadila, bannange mugende mu maaso n'empisa ez'ennungi. Okusaala ku muzikiti ekibuli kwetabiddwako omulangira Dr. Kasim Nakibinge Kakungulumbuga, omumyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda olukulu ow'ekitiibwa Haji Ahmed Lwasa, omulodi mmeya w'ekibuga kya Uganda Kampala Haji Saalongo Erias Lukwago, minisita owa microfinance Kyeyuna Aluna Kasolo, akulira bamaseeka mu Uganda Abdul Nuuru Nanoba n'abalala bangi. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo, abasiraamu si bamativu n'enteekateeka ezikulaakulanya abantu ezizze zitondebwawo gavumenti ya Uganda omuli emyoga Parish Development Model n'endala, bagamba nti bo ng'abasiraamu tezibaganyudde olw'obukwakkulizo obungi obuzirimu. Abayisiraamu bagamba nti pulogulaamu ezo zirimu okuzzaayo ssente nga mulimu amagoba ng'ate amateeka g'obuyisiraamu ekyo tegakikkiriza. Bino byogeddwa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje bw'abadde ng'akulembeddemu okusaala Idi ku muzikiti gw'e Kampala mukadde, n'asaba President Yoweri Museveni agambe kubalwanyisa enkola eya Islamic banking nti teyaleetebwa kubalwanyisa. Nga tujaguza olunaku lwa leero okusaala Idil Fitiri nga abasiraamu bamazeeko ennaku 30 ez'okusiiba, ate nga katusaala Idi yaffe bannaffe abali mu mawanga g'abasiraamu nga mu Sudaani tiŋŋana ekyo kibi nnyo kikontana n'obusiraamu era kye baakoze kya kivve era bakyenenye beetondera ensi olw'okubanga ennaku ezabadde 10 ez'omwezi gwa Ramadan ezisembayo ate mwe bakoledde ebyokuyiwa omusaayi n'okutta abantu n'okubamalako emirembe. Beetondera ensi. Mufuti mu ngeri y'emu avumiridde ebikolwa ebigenda mu maaso ebyekiiwa musaayi ekiri e Sudaani, enju y'ebbiri n'azisaba zikkaanye zikolere wamu bannansi ba Sudaani babeere n'essuubi. Pulogulaamu nnyingi ezize zibeerawo naye kya mukisa mubi nti buli wonna we bawaayo ssente waliwoko amagoba ageetaagisa okuteekako. Amagoba ago gafuuse ensonga eremesa abasiraamu okubeera nga beenyigira mu pulogulaamu ezo. Minisita Haruna Kasolo ow'ekitiibwa yaleeta pulogulaamu egamba nti ya Islamic microfinance twagyekenneenya teyamba busiraamu kubanga naye erimu amagoba agalabika nti gagandibwa obusiraamu. N'olwekyo abasiraamu abalabika nti bali ku ddiiri yaabwe tebaganyuddwa era abasingira ddala obungi tebaganyuddwa, abalala baganyuddwa. Akulira ebyeddiini ku muzikiti gw'e Kampala mukadde Sheikh Imran Ibrahim Sali asabye abayisiraamu basigale nga bakola emirimu emirungi nga bwe babadde mu kisiibo n'okusigala nga bakuuma emirembe. Ate musaza Buddu ye Isimaili Sozi Sekimpirwazi Idi agisaalidde kyotera ng'eno enkuba ebataataaganyizza. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi kakubulira ebibadde mu kusaala Idi. Okusaala Idi Al-Fitri mu district eno ekyotera okutwalizaamu kukeereyezeddwamuko olwa namutikwa w'enkuba yakedde okufudemba era nga abasiraamu bedda bagenda mpolampola ku mizikiti, kyokka oluvannyuma esswala ya Idi eyimiridde mu mizikiti egy'enjawulo naye nga okusinga wonna basaalidde mu mizikiti munda olw'okubanga enteekateeka ey'okusaalira ebweru ebadde yagootaanyiziddwa enkuba eno. Wano wo ku muzikiti gwa Kalisizo Umeya Sekagali Kongo Kabudussalami okuva ekijjajjasi mu district y'Erwengo yayigirizza era n'ategeeza nti kikulu nnyo abazadde okusomesa abaana mu ddiini, okubasomesa eddiini kuba kiyinza okuyamba ennyo ebizibu eboolya bituuka ku basiraamu naddala ng'obubbi n'emize emirala emibi gy'agambye nti giba tegisanyusa.
Sekagali kongokera akubiriza abazadde okugenda maaso n'okuyikira okubuulira abaana ate n'okwogera ku ezo ensonga eziba zitatambudde bulungi mu bitundu gye bawangaalira. Oluvannyuma lw'okuyimirizawo esswala ya Eid wabadde okugabula abasiraamu ku muzikiti ogwawomeeya era abasiraamu bangi bagenzi bafunye ku kyokulya era nga basanyufu nnyo olw'okusaala Eid al-Fitri. Ku lwa CBS FM Radio y'obujjajja nze Soise Chimpirwazi wane kaliisizo Kyotera. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo abatabuliiki bawanjagidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa aleme kulwawo ateeke mangu omukono ku tteeka erirwanyisa omukwano ogw'ekifuulannenge oba abazungu Uganda bagijjako obuyambi kale bagibuggyeko naye ng'esigazza empisa zaayo entuufu Katonda zakkiriza. Bino byogeddwa akulira abatabuliiki mu Uganda Sheikh Yunus Kamoga bw'abadde ng'abuulira mu kusaala Eid ku muzikiti gw'e Nakasero olwaleero. Ekigambo kino twayogera tumugamba Pulezidenti ayimirire ku magulu ge. Kino ekigambo kutyobala amateeka ga Allah, kutyobala ddembe lya muntu, abantu kufuuka kusinga n'ensolo. Toyinza gamba nti omuntu akola ekikolwa n'ensolo tesobola kikola n'ogamba nti ate kyetaaga okulowooza ennyo gende wala. Bali 27 ne bagenda ne bakwata eggwanga lino. Kano kayinza obbalema kano. Manyi mulimu ebyokutiisatiisa bingi ate omanyi abantu twesiga nnyo abantu kusinga Allah. Bajja tuma obuyambi bajja tusalako obuyambi bayinza okusalako naye n'obeerawo mawanga gameka gasazeeko obuyambi ne gabeerawo nze gemmanyi nolwekyo kino ekyebisiyaga tekirimu mu kisa era temulimu okwekeraakeranya nti ffe ng'abasiraamu twogera lwatu ffe tetukkiriziganya nakikolwa ekyo etteeka lyaffe ligamba akikoze kumutta. Ono era atabukidde abanene mu gavumenti ya Uganda abeegabanya amabaati g'abawejjera ab'ekkalamojja era agambye nti bano bandibadde tebamala na biseera babakwate nga tebalondobyemu batonotono baleka abanene. Enguzi yenna mutta ewaffe bagamba arrashi walmurtashi finnaari ali enguzi kusalamula bubulamula n'agiwa bonna bagenda kuyingira mu muliro era tumulowooza nti atulinawo ekirala ffe omanyi tutambula na Qur'ani na Sunna nga kye tulabyeko kitono oba kuluma balumire ddala naye baleke kuluma nassi ate kyala kisajja ebeereyo nga erya butaala. Sheikh Yunus Kamoga mu ngeri y'emu awanjagidde n'ebitongole by'ebyokwerinda bikome abasiraamu okubakwata mu ngeri etali ya buntu babatwalenga nabo bannayuganda abalala bwe waba waliwo ensonga bayite mu mateeka so si kuwamba bawambe. Bamukuumaddembe bannaffe banga balina kye basobezza ngamba abasiraamu babakwatenga mu ngeri ey'ekitiibwa bw'aba asobezza ate bw'aba tasobezza sooka wetegereze ofune obujulizi nti omusajja ono yazza omusango olyoka omukwate naye sikusooka mukwata ate n'ogamba nti obuuliriza olyoka omutwale mu kkooti. Tusaba ababyokwerinda ako bakalongooseemu nti abasiraamu nga bakotte bakotte n'ekitiibwa kyabwe babatwale mu kkooti babalamulenga abantu abalala. Ate mu ssaza Buweekula enkuba ekedde kutonnya Mubende naye terobedde baddu ba Allah kweyiwa mu mizikiti kusaala Eid. Omusasu waffe Sebuufu baana ba kintu abaddeyo. Abaddu ba Allah bakedde kweyiwa ku mizikiti egy'enjawulo mu disitulikiti eno ey'e Mubende wakati mu kire ky'enkuba ekedde okutonnya mu kitundu kino. Okusaala okukulu okuteekeddwateekeddwa ku muzikiti ogwa Town Mosque mu Mubende Municipality okukulembeddwamu disitulikaazi wa Mubende ne Kasanda Sheikh Edis Bashir Sensuku wano waasinzidde n'asaba abayisiraamu okukuuma empisa ze baadde nabo mu kisiibo okulaba nga beeyolera ku mpeera. Ono bano abasabye n'okufuba okulaba nga badduukirira abo abantu bonna abali mu bwetaavu kibasobozese nabo okweyagala mu nnaku zino enkulu wamu n'ennaku zonna era nga bano bagenda kuganyulwa empeera okuva owa Katonda olw'omutima guno omuyambi ng'eddiini bweragira. Yeekokkodde emizo naddala ogw'ebikolwa eby'obusiiwufu bw'empisa ebyeyongera mu kitundu kino omuli ettemu wamu n'abo abaluubirirwamu okusaddaaka bannaabo olw'okwagala okufuna ebyobugagga. Byagambye nti bano basaanye okukola kyonna ekisoboka okulaba nga babirwanyisa mu disitulikiti eno ey'e Mubende kw'ogatta n'ekibba ttaka ekyeyongera buli olukya mu bitundu eby'enjawulo ebya disitulikiti y'e Mubende ekiviirako abantu okubundabunda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga disitulikaazi wa Mubende ntwala omukisa guno okuyozaayoza bannamubende bannakasanda ne Uganda yonna okutwaliza wamu abaddu ba Allah babadde mu kisiibo. Hani alakum, congratulations
okuba nti mumazeeko okusiiba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga abasasulamu musera, ne twebaza abo bonna bonna abatakabanye mu kuliisa abanaku, abateesobola, bannamwandu, abatalina mwasirizi, okubeera nga mukoze saddaaka eza buli ngeri yonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musera. Allah atutegeeza n'atugamba nti kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Mubeerenga muyiga mu Ramadhaani, musobole okugenda nga mugenderera nga mukola ebyo bye mbadde mukola, okubeera nti liribadde essomero kati tusobole okuba nga tuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuyigiriza mu kusiiba, bisobole okuba nga bigenderera. Mbakakasa nti bwe binaagenderera ate Uganda ejja kubeera makula, nga teriyo omuntu gw'osanga ng'agenda mu biduula ebitalina makulu nga musiraamu, n'osanga abantu nga basaddaaka, n'osanga abantu nga beeyisa mu neeyisa ennungi efaanagana bwetyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga akusasulamu musera buli omu ky'obadde okola mu Ramadhaani. Mbaagaliza Ramadhaani ennungi, Ramadhaani Karim, kullu aamin wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Sebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM Mubende. Ate Musaza Singo District Kadha wa Mityana Sheikh Ali Kasaliko asabye President Yoweri Kaguta Museveni ateeka omukono ku tteeka erirwanyisa omukwano gw'ekifuulannenge. Agambye nti kino kyekirabo kyokka kyasaanidde okuwa Abayisiraamu ku Idi eno, kubanga emize gyonna muzisa gijja kumalawo abavubuka mu nsi eno. Sheikh Ali Kasaliko buno bwe bubadde obubaka bwe mu kusaala Idi al-Fitr ku muzikiti gwa Masjid Madina mu kibuga Mityana. Twebaza Katonda atuwadde obulamu buno okutuuka ku lunaku luno olwa Idi al-Fitr. Mwebaza obulamu bw'atuwadde n'obusobozi bw'atuwadde. Siraamu tubeere nga bwe tubadde mu kisiibo kino nga tuli bakkakkamu, nga twagalana, twongere okwagalana n'okusonyiwagana. Kirala kitusaba mukazi waffe omukulembeze w'eggwanga nga bwe yanunula eggwanga mu myaka gy'ekinaana, n'olwali tusaba anunule eggwanga lino bintu by'ebisiyaga, kuba tumanyi nti musajja munonozi mubuyi wa ntalo, naye buno olutalo tusaba nti ajja kuluggusa, nga era kyekirabo kyokka kye twagala nga bannayuganda kyaba ekirabo nga kitwebaza okusiiba omwezi gwa Ramadan, nga kyekirabo kitwebaza abasiiba abagobezi ekisibo kye babaddemu, nga kyekirabo kyagenda okuba bannayuganda. Musaza Butambala mu kusaala Idi okubadde ekibibi, Regional Kadha wa West Buganda Sheikh Mawejje Juma asabye President Yoweri Museveni aleme kuwuliriza abo abatiisatiisa ensi eno ku tteeka ery'omukwano gw'ekifuulannenge. Omusasi waffe Patrick Serugo abadde ku mpimpingo okutwakunkumula. Sheikh Juma Mawejje agambye nti ebikolwa by'omukwano gw'ebikukujju Katonda tabyagala, n'olwekyo President Museveni talina kuwuliriza bamutiisatiisa ku bbaga eryayisibwa ababaka ba Paalamenti mu kusaala Idi okuli mu luggya lw'omuzikiti ogw'ekibibi mu Butambala nga kwetabiddwako ne Katambala Haji Magala Sulaiman. Sheikh Juma Mawejje abumiridde ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ebisusse obungi, n'ajjukiza abantu nti balina okukimanya nti oyo agaba enguzi n'oyo gwe bagiwadde bonna balina omusango mu maaso ga Katonda. Abuliridde Abasiraamu okwewala enjawukana mu ddiini olw'okuba ffenna tusinza Katonda y'omu, ate n'asaba bannabutambala bakolere nnyo okutwala essaza lyabwe mu maaso, nti olw'okuba Butambala ye Mmeka w'Obusiraamu yavaako eddiini eyo okusaasaanira ebitundu by'eggwanga ebirala. Obubaka bwange bwe njagala okutuusa eri bannabutambala olwaleero, Ramadhaani libadde essomero eritutendeka ngeri ki omuntu gy'alina okweyisa mu nsi ebbanga lyonna. Ekyenzikyebu mu kyo kyenjagala tubeere nga tugenda nakyo mu maaso okwagalana billahi subhanahu wa ta'ala. Ye Haji Magala Sulaiman nga ye Katambala asomedde bannabutambala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obakuutira okubeera obumu. Ate ye ssente w'abavubuka Abasiraamu mu kitundu ekya West Buganda Muslim Region nga ye Sserunjogi Faizo Sseŋŋoma akuutidde bavubuka banne okusigala nga beeyisa bulungi
naddala nga beewala ebikolwa omuli obubbi ebiragalalagala n'emize emirala. Nsaba abavubuka mwenna gye muli mu West Buganda okutwaliza ewamu okusigala n'empisa zonna ze twolesezza mu kisibo ezibadde ennungi. Empisa ezo zibadde abadde tebakyazannya zzaala abavubuka baali tebakyanywa mwenge enjaga byonna nga soomu baabivaako naye olw'okuba ng'ewedde abantu basuubira okubiddako naye tubaye tubasaba nti ebintu ebyo tubiviireko ddala. Lwaki Besigye Patrice Sserugo.